Nenda sente talent niwe. Koda mukukwata. Tijja kuva wano. Nenda kuzaala ate nenda sente talent olukunzanira ku. Tijja kuva wano. ALMAGIC production. Lwasa. Muwanvu mweru munenenene mubwati. Muwanvu mweru munenenene mubwati. N'ekifaananyi nkikubye kijja. Nayigaga. Simutegere. No. Yampane namba ye yesimu. Isijukide yajimba mwami Lwasa. Obula Sophie bintu bine byotegera kati. Ongamba kino, ongamba simu, oyogera bino, tutabitegera kicho kyogala okunga. Olinga nnyumiza ekirooto, olinga yabirabye. Wabula Sophie nze ngenze. Nedda mwami Lwasa. Togenda njagala ekintu kino tukimale. Kati ogenda bona ogenda ne tugimala tuti. Tujogereko Nayigaga kyogala nakedde ku macha mwami Lwasa. Ne ngamba kati lero ngenda kuyiya emboozi nga ya Nayigaga. Nayigaga yajja wano nange simumanyi. Muwanvu mweru ayogera Lusaka. Nayigaga oyo yampa ennamba ye mwami Lwasa. Leka njinoonye ye nawandiika mwana Nayigaga. Ye nassaamu linnya ki Nayigaga. Ye lyali linnya ki Nayigaga. Mwami Lwasa leka tumukubire. Tokuba. Sikuba. Ogambe linnya ki? Nayigaga. Nedda. Erinnya liri Nayigaga. Erinnya obwedde olyogera bubi. Ddemu olyogera oliwulye bulungi. Nayigaga. Nayigaga. Kakati onyonyola Nayigaga. Obwongo bulinga obusika erinnya siraba. Obwongo bulinga obitegera omuntu simutegera. Oyo mwana wa kojja. Kakati nze obwedde onzize eno. Yagano ya mukazi yaenda okunkuba namuleka namuwa ekitiibwa nga mwene maka aye kasita ze nandi mukazi bwayenda okunkuba nga alifungiza kodi kule yampa bugejo kudamunda aye kirungi awusigala omukwano gwange Lwasa ndikwenda sente tosobola kunkwana nondekaawo omukwano gwanuma leeta wulane ndikwenda sente dalenti oida okiboneka ekikutiisa okwidde enewaka kubanga ndikusula eno wano nga sente dalenti nfune sente oide mumaka amalungi ndikwenda sente. Erinnya obwedde olyogeramu oyo mwana wa kojja. Kakati nze obwedde engeri gy'olyogeramu olipakusa naye erinnya oba olirembeggereza Nayigaga okitegedde. Anti nali eyo Nayigaga. Era olizeemu olyogedde bulala omuntu oba omubuzaabuza Sophie omuntu azala n'okunoonya erinnya kati obadde olyogedde yiga okukwata amanya oyo mwana wa kojja. Lwasa ne Nayigaga bikwataganirawo. Nayigaga tebabeera basoga. Musoga. Oyo musoga. Nayigaga babeera basoga. Kandi okuviira gye lusimbo. Kojja waffe ajja ayigira omulimu gw'okuvuga ebimotoka byabaki byabayimba ebituleera. Kati bw'afuna omulimu ogwo baaliranga n'ebituleera ebigenda ekabaala ebigenda wa byafuna lw'ejjinja. Bw'afuna omulimu ogwo ate n'asooka n'adda mu booda. Bw'afuna omulimu n'atandika okuvuga ebyo ebiroole bwe kubanga akozesa oluguudo olwo naye ng'abantu bonna nga bwe kunyonyoddwa omulimu gwe yali akola ogw'okubanga atambula bwadde eno bwaddako eno oba okitegeera kyenkunyonnyola gwayogedde Nayigaga njagala mukunyonnyola kale bweba byonna biganye Nayigaga yagwa eddalu. Ate nkubuulira ekintu ekiriwo amazima agajjudde ameereere. Nayigaga mulalu. Nayigaga yagwa eddalu. Ate nze akunnyonnyola mumanyi basenga bonna bamunoonyeza yabula omwana wa Ssenga yagwa eddalu. Mwana wa Ssenga Busoga eyo naye ennaku bambi nabwekweka dda. Nayigaga mwana wa kojjaawo mwana wa Ssenga. Wakojja mwana wa kojja. Mwami Lwasa. Byanakoze nnyo. Kyogamba Nayigaga mulalu. Sakunyonnyola nkugamba mazima agasembayo oyo Nayigaga mulalu. Peke yake alinamu akazoole. Sidda lulino mbu akuba mayinja oba akazoole mu mutwe. Sidda luli amayinja alinamu akazoole. Kati nga bye yagambye. Bulungi nnyo. Omuntu bw'abaawo
omukwano gwakuluma walambala mu buliri wenka empewo yakufuuwa nalowooza nti wenkyaye mugisha ndidde wamugayiga Lwasa ajja kunenda ajja kumpeeweeta ajja kundaga omukwano ayo omukwano gwanumira mu buliri ngezaaliyo Lwasa obuuza ssente wazira buzibu itatubeere mu nnaku yaife omukwano gusinga ssente ate nze Nayigaga tyenda ino ssente nze nendaiwe muntu nze nenda laavu Lwasa oba olina ssente oba ozira leero ndidi wadema mukubira kukwisimu kale wali nkubira kukwisimu wangoba oti Nayigaga koze wanje alaavu yo koze yes alaavu yo nalambalira ngoko ayo amaadi gatona n'abawongeza na muntu gwenda kwogera kuku naye iwe lwaki wankwana wandekawo olaba atuuka n'ayogera ebigambo n'asooka n'akuwulira bino n'amala n'adda ku bino tayinza kugamba bwe mba munywa ne Nayigaga tayinza kugambayo kintu kati ze kuwulira Nayigaga omutwe oli mukozi wa teyagambe nti oli mukozi kakati ze kye akugamba Sophie nze muntu ayagala okwogera amazima ayagala okwogera ekintu mu bulambulukufu bwakyo ayagala okwogera ekintu mu mazima agawedde. Nayigaga is mad. Nayigaga is a mad person. Mad upstairs mad. Nze simanyina uyu mwana wa Ssenga gye yavudde kujja kunoonya nabeekweka da naye Basenga bayinza okuba nabo bamunoonya kakati oba yatuusa atya wano simanyi simanyi bwe yatuuse simanyi oli mulalu kati oli Nayigaga ye mulalu kitegeeza emboozi ze toyinza gitegeera naye Basenga kyemanyi bamunoonya namwekwekadde oyo Nayigaga era naye Basenga babonyebonye n'omwana oyo. Nayigaga mwana wa Ssenga mwana wa kojja lwaki obigattika oŋŋambye mwami Lwasa Nayigaga Basenga bamunoonya kubanga omuntu omulalu toyinza muleka n'ataayaaya ate Basenga baani oli musoga gw'oli muganda tokitegedde Nayigaga mwana wa kojja naye yakulira mu Basenga ontegedde kati kojja bwamuzaala ejjinja ate n'amukuliza eno mu Basenga kubanga ewaffe abantu bajjanga bangi kitaffe yabaanirizanga bonna bwagwa eddalu avaayo ewa kojja abeera eno ewa Ssenga oba ontegedde Sophie era ebintu bye byayogera nga bwe nagambye mu ntandikwa tebisobola kwatagana ayogera kino ayogera kiri ayogera kino ayogera kiri bambi yawunga byebyo kodi bakazi bo bankuba kale nani aliyo akoze ebintu by'otamanyi asumbuye abooluganda nze n'okutuuka omwekweka ekisemberayo ddala byebyo bwebatyo bwe bakonkona mwami Lwasa omuntu abula kujja mu muti oba balayisinsi sha walayisinsi bayinza okukoona batyo indako twalifuna obuzibu wano bw'otamanyi tuyinza okugwa ku kintu tuyinza okugwa ku lubale mwami Lwasa toyambadde namba leka zireke Sofu zireke Sofu leka tufuna ebizibu wano bakungato naawe nze nnyini munira obanga oli buyimu oyo enkonkono tosobola kufuluma nga toyambadde nga wuliriza nze abikugamba njagala owuliriza ojja kuleeta ebizibu wuliriza kuleka nekava mu ebyo oba tokyagala kuleeta bizibu oyagala kuleeta bizibu wano ati gwabindeetedde naawe nkunyonyole Sophie nkwegayiridde wabaawo obuzibu omuntu bwakutema olubale obulungi ne mawo bingi afuna esente amala okitegeeza bire mu kkola eziraali kwiga ezirayo muntu sigala wano tekakundeetera bizibu Sophie bannange naye mulaga akadde nti kwe ngenda kamulaga abaye omuntu kati bwakute okola bubi nze
sinalibeire tidanga wano ku gate ayibo wakwana mwene wamulekao nze tibansagira kuwoba ng'oli mu musaago nze ntenda byakunsagirako mani yokogiramu n'ekindi abasaada baamuleera nze tingwa ku musaada mugaiga timulekula wano nze nviirawo akadde kali awo naye omuntu nakuba gate leba nafuna enumba ate nekitonkubira kunsimu tolina simu kunkubira ateze tonkambuwa linaze ndikwenda sente ndarwentwayo olukungoba wabikola tiwankuba nfuna enumba nziramukwanayo tiri kujja kuvaano wankuba njenfuna esente njenfuna enumba nate nafuna enumba wankuba okumba sente ayo omusaada yankubya tuwetamuwa sente leero kali enumba jajiga wankuba tinzemu emiliyoni 3 okumala emyezi 6 ayo nezo kale neoyogeraga tonkutako ayo ziramukwana zirina ati ndikwenda sente denumba wamala okumba sente denumba wansuubiza okubazere bange obakulira emmotoka wansuubiza eno ni bambadi omaze okunsuubiza bambadi nakukola nti nja kuzaalira abalongo bwakoba oti olibenda ino aye lwaki weziramukwanawakwenda wokalina okungulira motoka akasente dawe ojja kufunamu ekintu kyotayagala toddamu nokwata kiki Nayigaga bintu si bya mukwano tegeera yali yakwegeye waniwa nze wanondidiwa tyakukola nandaolwa nenda sente dalenti ate nenda onfumbira nze nenda kuzaala nyegambye togenda kuzaala ati nenda kuzaala oyagala kuzaaliraani nenda kuzaalira iwe lwasa Nayigaga njagala omwogere mpuliriza oyagala ki nenda sente dalenti nakuzaala kakati oyagala katukunsiruwaiyako mbulira kyoyagala nkikuwe onviire ogende nenda sente dalenti niwe toddamu kunkwatako Nayigaga toddamu kunkwatako kobaine kyendukonda ndikwenda kuzaala aye okobyenje kale tijja kuva wano nenda kuzaala ate nenda sente dalenti olukunzanira ku tijja kuva wano buli kimu kifuule kyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otukka ku ntikko y'obulamu bwo. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu okumanya erisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.